Moses Mabanda nga mulimi y'omu ku abo abeetegese okuganyula mu nteekateeka ya gavumenti ey'okulima ebinazi mu bitundu by'e Mayuge, Kalangala ssaako ne Masaka. Mabanda agamba nti baakuganyula nnyo mu mbeera eno kubanga babadde baasigalira emabega. Mingi nnyo okuva mu kitongole kya NOCA abatusomesa ebinazi tebabirima mu ntobazi, ebinazi tebabirima mu kibira, tebayonoona butonde, tebabirima wali cultural sites. Olw'okusinziira ku ekyo tusomesezza abantu baffe bonna buli alina ttaka nga likoma paka ku kisenyi agenda kulima ekinazi mu kitundu ekyewaggulu ekitatuuka ku kisenyi. Abalimi abasoba mu 5000 okusinziira ku minisitule y'ebyobulimi be bagenda okufuna mu nteekateeka eno. Medi Lutayo okuva mu minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi agamba nti enkola eno ey'okusomesa abalimi naddala abo ab'ebinazi egenda kwongera okuba ng'etumbula omutindo gw'ebinazi nga bakozesa tekinologiya ow'enjawulo. Abalimi b'ebinazi bakubiriziddwa okulekayo mitazi 2 okuva ku nnyanja nga basimba ebinazi byabwe, era singa kino kigaana waliwo ebibonerezo ebiteereddwawo. Ebijimusa bino bye bikola ku butonde bwensi naddala ku nnyanja. Bw'okosa ebijimusa bino waliwo enkomerero ya byonna wabeerawo engeri gye biddayo ne bikkirira mu mazzi. Ate kati ebijimusa bigenda mu mazzi engeri gye bibeera nti kemiko ebeeramu oluusi ebeeramu engeri y'obutwa nti eyinza okukosa ebyennyanja n'ebintu byonna byonna ebikolebwa mu nnyanja. So amateeka agafuga eggwanga lino nga nokoddeyo etteeka limu eriyitibwa National Environment Management Act ligamba nti bw'oba osimbye ku nnyanja olina okuleka mita 2, ennimiro erina okukoma mita 2 okutuuka ku lubalama lw'ennyanja. Ti mu nnima eyasooka ey'ebinazi abantu abamu baalima. David Kyeyune Ssenkulu w'ekibiina Solidaridad agamba nti mu nkola eno abalimi bagenda kuba nga bongera okwongera okusimba emiti nga bagisimba wamu n'ebinazi naddala egyo egy'embala wakati mu kulaba nga bakuuma obutonde bw'ensi. Ate n'okulaba nti mu kugenda mu maaso tetwongera kukosa butonde bwansi olw'okuba nti tulima ebinazi. Ekyo tugenda okuba nga tugenda kuba nga tukola n'abalimi 5000 mu myaka 4 okuva kati abalimi abo tujja kuba nga tubayigiriza ennima ennungi ey'omulembe basobole okuba nga bwe balima ebinazi byabwe bafunamu nnyo ate n'ekirala teboonoona butonde bwansi. Ebinazi kubanga baagala okukozesa ettaka lyabwe mu bujjuvu abamu ne batuuka ku nnyanja. Kati enkola eno mu lulimi olufuutifuuti okugezaako okukyusa obulabe enkola eyo bwerina ku mbalama z'ennyanja tugezaako okukola kye bayita restoration kugezaako okuteekawo embeera egezaako okukyusa obulabe obwo obuli ku bantu abalima edda. Abalima kati tugezaako okukola enforcement okulaba nti basimba ennimiro zaabwe balekayo mita 2. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Robert Semakula agamba nti enteekateeka eno ejjidde mu kiseera ng'abalimi bagyetaaga nnyo. Sobola nabo okusitulamu obulamu ne batambulira wamu n'abo abaalima ebinazi. Naye kakati mwongeddemu komponenti endala ey'abannaffe abagenda okutunuulira eby'obutonde nga bitambulira wamu n'obulimi nga tukuumye embeera y'obutonde n'obulimi n'ebivaamu ebirala bingi. Twagala kubaaniriza kubanga tubadde tulina okusoomooza nga bannaffe baagala bakozese buli kamu akaliwo wetlands bonna forests zonna baagala bazikozese, naye ng'oluusi ebimu babikola mu butamanya, oluusi obikola olw'okubanga balaba nti akataka kaliwo katono ate nga ebinazi byafuuka ekintu eky'ebyenfuna. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga azze akubiriza abantu okulima ebinazi n'ekigendererwa eky'okkendeeza ku bbeeyi y'ebintu ebimu ebikolebwa mu binazi gamba nga butto, sabbuuni n'ebirala nga byonna biva mu binazi.